yayogera ne mawulire kiina bamukwata nabagamba balina kukwata nze na Alan Sisegirinya kubanga okulwadde kwa Segirinya kwatandikira mu kkomera bamugana omujjanjaba naye abantu nabula abali ku social media batambuza live Segirinya yabitandika Mr. Update bayogera ebintu bingi yasalako nedduwa ya Kamulali egoba mu 71 namulambula mu ddwaliro almost every week nalina okugendayo abadde mukwano gwange nga manye bimukwatako andi alinga nze wa humble beginnings yavudde mpolampola wansi naye abasiraamu balina enzikiriza nti Allah bw'asalawo aba asazeewo ebibuzo birala katumuwerekere tumusiibule abamusiba bamwami Museveni bye baayagala yakola ekintu politics gwe mbaddemu Kampala MPs n'abakulembeze bayitanga kawebwefu nga bo bagamba kasitoba ne Besigye oba oyiseewo biki Segirinya yatandika nga kansala afuluma ebweru n'agenda e Netherlands wa yonna nga funa n'entambula ye nga w'amaanyi naye yatugamba nti ye mu mwaka gumu yali amazeyo manifesto gye yasuubiza abamu akalulu ekawempe adduka amalwaliro akola bino n'ebyera ayogera nabyeduketinga so ensonga za Segirinya opposition eruzinza omuntu w'amaanyi era mukulembeze waffe tumukubagiza nnyo His Excellency Sentamu Kyagulanyi olaba yatiisatiisa Museveni n'ati emmotoka ya president yaleeta nabagamba emmotoka eri mu dining erimu ekisabo ekyomupiira biki gavumenti negikwata kuba Segirinya yabagaa nti emmotoka oba ogigenzeemu nga president yakaleeta emmotoka ye abasajja ba UR ne bagikwata oba basangamu ki ne bagiremera. That is the kind of person we have lost. Ne mu parliament ate mwebaza abadda yasiima gye twakola abamu okulaba omusango gwa Segirinya saagala kugenda mu kutuba kuleva ekyusa balooya tekemu ttiimu endala ya ebusinga bamandende baalaka biki biwanvu saagala kubyogera akadde kano NUP yagenda mu kumulagita ku ssaawa 10 naye kulenga gwe kikyojjukire kyogamba nti niwe yali mu palamenti oba mu bulamu bwe wabutulya nga weddeza kyojja okumujjukirira ngako kati Segirinya mu kulwana mu kulonda abasipiika twali naye Segirinya mujja musaasira yayingira palamenti nibamusibirawo okimanya ekyo olwava mu kkomera yasibira mu ddwaliro kati ebintu ebisinga bya constituency muteyo ku BBS mulabe ne TV endala mulabe byayogera so politically tosobola muleetinga na Ssewungu naki nga abadde takola ki naye ng'ebirowoozo byonna biri luddawa Kawempe Boni